Yeebazibwe Katonda omulungi, yeebazibwe Omwoyo omutukuvu atuwadde obulamu n'olwaleero. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ate ne mbeebaza olw'emirimu egy'enjawulo gy'otusizaako omikono gyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mbandiriza mu kifo kino, mbandiriza ku lw'okuwulira ekigambo kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aleluya, haleluya, haleluya. Kulamusaako si mulala wabula omuweerezaawo omukyala Kyambadde Farida. Mukama yeebazibwe. Ago ge mannya gange, ndi muweereza wa Mukama era ng'ekkanisa mwesinziira okuweereza Mukama Afaayo Ministry International. Tubaagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Era y'ensonga lwaki twefiisiza akadde ne ŋŋamba katugabane ekyo Katonda kyatutumidde, katwogere ku ekyo Omwoyo Omutukuvu kyayagala tuyigeko nate mu linnya lya Yesu. Mbatumiddeko nnyo mwenna abali eyo abawuliriza ekigambo kya Katonda, abakyagala, abakirindirira. Wabawo akaseera we tubulira ddala naye olina agamba bannange kyekyabaawo ku lwaba Mukama afaayo. Neebaza Katonda nti ate atugulira akadde ne tukomawo ne twongera okubaako kye tugabana. Mukama waffe yeebazibwe. Aleluya, aleluya. Beeranga omuntu bulijjo ayaayaana okuwulira. Tugoberere ku mikutu gyaffe egy'enjawulo era mbeebaza mmwe abatugoberera ku YouTube ne mugendayo ne ku mikutu emirala like YouTube, Twitter, Instagram, yonna ne mubanga mutufollowinga. Mukama abawa omukisa. Ne ku Facebook n'obanga tutambula ffenna. Mukama omukisa. Gwayagala ekigambo ate akyagaliza omulala n'otakoma kuwulira buwulizi ne weeyagaliza wekka naye n'osharinga, ate naye Mukama akwenya omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aleluya. Kwaniriza n'olunaku olwaleero owulira emirembe weebale kutwegattako. Manyi nti abamu bamulinze nga tomanyi nakumanyi oba ddala leero puroguramu enaabaayo. Leero ekigambo kya Katonda kinajja olaba bulabi nga kikuguddeko. Mukama yeebazibwe. Naye Katonda nga bw'ali ow'ekisa, tukkiriza nti essaawa zijja kutereera buli kintu kigende mu layini yaakyo. Olumu tutawanyizibwa netiwaaka n'ebirala, naye twebaza Katonda kubanga atuwa ate omukisa ne tubanga twegulira akadde ne tubaawo. Aleluya. Nkwaniriza nnyo n'olwaleero. Olunaku olwaleero kiki njagala tugabaneko? Manyi waliwo olumu emitima gyaffe girina bye gijjula, ng'oyagala okigabaneko n'aba omutima gwo gujjudde, ate waliwo olwowulira nga Mukama akutuma nga si ggwe naye ng'owulira waliwo Katonda ekigambo kyayogera kyayagala oyogere eri abalala. Mukama yeebazibwe. Kale njagala kwebaza Katonda olwakino kye njagala tugabane. Njagala tugabane ku kigambo kye bayita okwezza obuggya. Kyetaagisa okwezza obuggya, kyetaagisa. Mukama yeebazibwe. Olugendo luwanvu lwe tutambula naye ekigambo okwezza obuggya, okuzza obuggya endagaano yaffe ne Katonda. Ekigambo kya Katonda bwe kijja gye tuli kiba kizze kututeekateeka tubeeko bye tweyambula ate tuzze buggya endagaano yaffe naye. Okubanga olugendo luno weekanga otambudde ne wabaawo by'osisinkanye ne bikuba ne bikuwabya ne bikusikka. Ensi esika, ensi ewalula. Mukama yeebazibwe. Ensi mujjudde ebiwalula, mujjudde ebibuzaabuza. Ne bw'obadde otambula ng'okutta oluguudo ogenda bw'oti, ogenda okulaba waliwo ekikusika kikuzza ate gye wavudde, kikusika kikuwugula okuva ku ebyo bye wagamba nti ekyo sirikikola nga kati okikola kyere nga teweebuuzizaako. Mukama yeebazibwe. Naye ng'ekyamazima bwe wali otandika olugendo waweranga, wayatulanga, wayogeranga. Nze ekyo sinza kukikola. Era nga bw'olaba abakikola wennyamira nnyo. Omutima gwo n'ogamba ne gundi naye n'akola ekyo, naye abantu lwaki tebalokoka? Nga bw'olaba akikoze mu butuufu ogamba naye lwaki abantu tebakyuka? Ng'olabira ddala omuntu akola ekyo aba atakyuse. Kale ate kati kyennyamiza Katonda okulaba nga gwe yali yennyamira luli olw'ebyo ebikolebwa abantu nga kati tokyalina kyotya. Entiisa yadduka, entiisa mu ndaayo eri eyakulingamu ng'olaba ekibi kibi, kati olwaleero yadduka mulamu. Kati ki ekyabaawo? Olowooza tekikwetaagisa okuzza obuggya endagaano yo ne Katonda?
ekigambo bwe kijja gye tuli si kyakutukomyawo mu kifo kiri. Awo watugambira nkujjuukirira mu kisa kiri. Ekisa kiri eky'omu buto bwo, okwagala kw'okwogerezebwako bwe wangoberera ng'oli mu ddungu naye ng'ongoberera. Tewalina koolina naye wanjagala. Tewalina kakwegombesa naye wannoonyanga. Nga bw'otandika okukaabirira Mukama owulira ddala okubeerawo kwe kukka. Olwaleero wasigaza bigambo. Olwaleero owulira oli wala. Olwoza tekitwetagisa okudda okussa obujja endagaano yaffe ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Katusabe nga tugenda okuwulira ekigambo kino. Katonda omulamu w'ekitiibwa, njagala kwebaza olunaku olwaleero. Weebale Katonda atukulira akadde nate ne tubako kye tuyiga okuva gy'oli. Weebale atuteekateeka ate n'otuyigiriza okugasa. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwe. Weebale Mukama, tukwaniriza, jangu ofuge, jangu oyogere, jangu otukooneko, tuyigiriza amakubo go, tuyambe okugolokoka, okola ebyo bye tutumiddwa okukola nga tukyali mu nsi eno. Mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo, Mukama waffe era omulokozi waffe. Haleluya. Noddamu nti amiina. Haleluya. Kale ekyamanyi nti wakutte dda Bayibuli yo, wakutte dda ekitabo kyo. Mukama yeebazibwe. Wakutte dda epeeni yo, tubeeko kye tuyiga essaawa zino. Mukama yeebazibwe. Tubeeko kye tuyiga mu linnya lya Yesu. Amiina. Njagala kutunuulira olunaku olwaliro ekitabo. Ngenda kusoma Bassekabaka essuula 17, Bassekabaka ekyokubiri. Tutunuulire essuula eyo7, tutunuulire olunyiriri lwa 13, tusome n'olw14, tukkirireko wansi awo. Mukama yeebazibwe. Tuwulire ebigambo bino ebiriwo, tweyambeyambe okuwulira ekyo Katonda kyayagala ate kitukyuse kuwulira kirala n'okutegeera ayogera naawe kirala. Bangi awulira n'agamba nawulidde omuntu ayogera bw'ati naye ate Katonda aba akukyalidde. Akomyewo okwagala kuli, kukaabirire. Waliko kye wali, olwera abakulaba bayinza okuba tebakitegeera nti waliko kye wali, kye wakwatako, kye waleggako, naye olwaleero ng'oli wala. Olowooza si kaseera kakaabirira Mukama ng'olina kye wafuuka kyataakusuubira. Mukama yeebazibwe. Nga bw'agamba omuzabbibu oguli mu kitabo kya Isaaya 5 okuva ku lunya olusooka, n'agamba nakusuubira okubala ezabbibu ez'omu nnimiro, ate ekyakubaza ez'omu nsiko, ng'omuzabbibu gwabala za mu nsiko. Era ojja kusanga ne mu kitabo kya Yeremiya essula 2 olunyiriri lwa 21, era ojja kusangawo omuti gwe gumu bagugamba nakusimba. Ng'oli muti omulungi ofuusa otya? Biki ebigenda bitufuula? Kati n'ebyo bigenda bitufuula nga bitwongerayo. Abamu bitiibwa bikuwaludde, bikunywedde, bikuwalula, bikujja Katonda, bikuwanise, oli mu bire, naye nga gy'okomye okutumbiira n'okuleka Katonda wansi. Gy'okoma okutumbiira n'okuleka Mukama. Mukama yeebazibwe. Kati nno bw'owulira eddoboozi lye tokakanyaza mutima gwo. Kikwetaagisa kwetowaaza, ddayo okwetowaaliza Katonda. Oyina by'oteekwa okuleka, bireke. Tomala biseera n'agamba ate. Wulira ki Omwoyo Omutukuvu kyagamba ekkanisa. Mukama waffe yeebazibwe. Katusome ebigambo bino ebiri mu Bassekabaka ekyokubiri essula 17 olunyiriri lwa 13. Wagamba nti era naye Mukama n'ategeerezanga Isirayiri ne Yuda mu mukono gwa buli nnabbi n'ogwa buli mulabi, ng'ayogera nti mukyuke muve mu makubo gammwe amabi, mukwatenga ebiragiro byange n'amateeka gange ge mateeka gonna bwe gali ge nalagira bajjajjammwe, era ge nabaweereza mu mukono gw'abaddu bange bannabbi. Mukama yeebazibwe. Olwa 13 lw'ensomyi. Era naye Mukama n'ategeerezanga
Isirayiri mu mukono gwa buli nnabbi ng'abategeereza mu abo biki by'ayagala, ng'ayogerera mu abo biki by'ayagala Isirayiri ebeere, biki by'ayagala baleke, ng'ayogera, ng'abategeeza, ng'abagamba bannange muddeyo mugoberere amateeka gange, mugoberere ennono zange, mukole ebyo bye nalagaana ne bajjajjammwe, ne mbawa amateeka gange bagakole. Mukama yeebazibwe. Ng'abategeerezanga mu mukono gwa buli nnabbi n'ogwa buli mulabi, ng'ayogera nti mukyuke muve mu makubo gammwe amabi, mukwate ebiragiro byange n'amateeka gange nga amateeka gonna bwe gali ge nalagira bajjajjammwe era ge nabaweereza mu mukono gw'abaddu bange bannabbi. Mukwate bye nalagira. Ng'ayogerera mu buli nnabbi, buli mulabi, buli gwe yabikuliranga ng'amutuma eri abantu be. Katonda atuma eri abantu be. Ye Katonda ateekawo bannabbi okulabula. Ye kale kyava agamba bw'owulira eddoboozi lye tokakanyaza mutima, ddayo okole by'olina okukola, zabujja endagaano yo ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Olunyiriri luno lwa 14 lwe tugenda okusoma, tweyongereyo wansi. Lugamba nti era naye ne bataganya kuwulira, naye ne bakakanyazanga ensingo yaabwe nga ensingo y'abajjajjaabwe abatakkiriza Mukama Katonda waabwe, ne beegaananga amateeka ge n'endagaano ye gye yalagaana ne bajjajjaabwe n'ebyo bye yategeeza gye bali. Ne bagobereranga ebirerya, ne bafuuka ba birerya, ne bagobereranga amawanga nga beetoolodde Mukama yeebazibwe. Nja kuludda mu 15 erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ng'atuma, ng'ayogera, ng'agamba nti era naye ne bataganya kuwulira, ne bataŋŋanya kuwulira biki byentumye. Katonda atuma, alina gw'agamba golokose ekkanisa, nkomawo. Abantu bagoberedde ebirerya, bafuuse ebirerya, bafuuse abataliimu, bafuuse nga si gye giri emizabbibu egyasimbibwa nga gy'amazima meereere. Ekkanisa efuuse, gundi oli mu bafuuse oba okyagoberera obutukuvu n'obutuukirivu mw'oliimu okunywezebwa. Gundi ogoberera bitaliimu, ofuuse ataliimu, ogoberera kikati. Okuweereza oweereza, naye weekebere. Okuweereza mpeereza, naye siteeti y'omutima eno guli luddawa? Gugoberera magoba gange, gugoberera bye neegomba, oba nkyanoonya amakubo ag'obutuukirivu? Abange weekebere. Tuli mu nnaku za luvannyuma. Kristo Yesu akomawo okusalira ensi eno omusa, akomawo okunona ekkanisa ezitalina bbala wadde olufunyo. Naye bw'amala okudda bw'ati n'akwakula ekkanisa, kikiddako si musango. Bw'aba atudde ku ntebe ey'ekisa n'atuma ekigambo, olowooza si ke kaseera okukyusa amakubo godde gyali? Tuli ku lwa 14 ndusomye ne ndumalako ne nkwata n'olw15 naye katuluddemu olunyiriro lw'14. Ngambye tuli mu Massekabaka ekyokubiri essula yiino ya 17 olunyiriri lubadde lwa 13 ne tukkirira katuli ku lwa 14. Era naye ne bataganya kuwulira, naye ne bakakanyazanga ensingo yaabwe ng'ensingo y'abajjajjaabwe abatakkiriza Mukama Katonda waabwe, ne bagaananga amateeka ge n'endagaano ye gye yalagaana ne bajjajjaabwe n'ebyo bye yategeeza gye bali. Ne bagobereranga ebirerya, ne bafuuka ba birerya, ne bagobereranga amawanga agabeetoolodde Mukama ge yabakuutirako baleme okukola okubafaanananga. Ne bagoberera amawanga, ne batandika okukola empisa z'ensi zeekola. Ensi bw'etambula n'ekkanisa n'etandika okutambula etyo. Ensi bw'eyogera n'etandika eby'amawanga gali Katonda bye yatugambako temubikola ne biri ekkanisa. Bali si kukoppa ffe, naye ffe okukoppa bo. Ne tusigaza erinnya ery'okuba omulamu, n'olisigaza naye nga toli mulamu.
akwayogera eri mu kitabo ky'okubikkulirwa essula yiino yakusatu Mukama yeebazibwe ayogera waniino mu kubikkulirwa essula 3 atusomewooko kubikkulirwa tumalirize naawo tusabe amiina kubikkulirwa essula ey'okusatu olunyiriri tutandikire kale katandikire ku 15 kubikkulirwa essula 3 olunyiriri kanve ku 15 ng'agamba nti era nti manyi ebikolwa byo nga tonnyogoga so tobuguma wakiri obenga onnyogoga oba obugume bwe kityo kubanga olina ekibugumirize so tonnyogoga so tobuguma ndi kusesema mu kamwa kange kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngagga wadde siriiko kye neetaaga so tomanyi ng'oli munaku gwe era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere nkuweerera amagezi okugula gye ndi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro olyoke ogaggawale n'engoye enjeru olyoke oyambale era ensonyi z'obwereere bwo zireme okulabika n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe Mukama yeebazibwe ng'agamba olina bye weerowooza nti obirina naye ng'ate waleka dda endagaano ye nga weerowooza nti nina naye nga ye baakutunuulira agamba tolina ky'olina ogamba ndaba naye nga tolaba ogamba ndi mugagga naye nga tolina oli awo nnyogoga bw'obuguma olinga owa Katonda kyokka eri mu bikolwa weegaana amaanyi ge mu bikolwa oli mulala mu bigambo oli wuwe mu bikolwa oli mulala mu bikolwa ataalinanga bujja kati bwakwambala mu bikolwa oli mulala mu bigambo oli wuwe naye ebigambo sibyeyeetaaga Mukama yeebazibwe erinnya lya Mukama lyebazibwe tujja kutandikirawo olunaku olw'enkya twagala kwogera kukuza obujja endagaano yaffe ne Katonda gamba munno nti tolemu okuwulira ekigambo kye Mukama yeebazibwe omukyala wa Katonda Apostle Kyambadde Farida yazze n'ekigambo eky'okuzza obujja endagaano yaffe ne Katonda Katonda ayagala kulaba ng'okomawo buli lwatuma nnabbi buli lwatuma omulabi buli lwakutumira omutume buli lwakutumira omuweereza ayagaludde bujja ayagaluze bujja endagaano ye naye abaakukoonako nti zuukuka obudde buweddeyo oyinza okulowooza nti buli lunaku lulwo naye obudde buweddeyo waliyo olunaku olw'omusango weereza ng'omanyi kola ffujjo lyonna abantu nga tebalimanyi Katonda akebera emitima ye ng'alaba kyokka yagenda okusala omusango kati lwaki weekweka abantu lwaki oyagala okusanyusa abantu ate nga ye Mukama tofuddeeyo kuzza bujja ndagaano yona ye kati nno kaseera kakuzza bujja ndagaano yaffe ne Katonda Mukama akumpeera omukisa n'ebigambo ebyo ng'ogolokoka ove mu kubeera ekirerya ove mu kubeera ataliimu nga Mukama kiringa amanda bw'ogalaba awo nga ganyirira bwe tonnagakwatako tomanya nti nga kirerya kiba kiwewuka munda mu kyo temubaamu kantu kifuumuuka bufuumuusi ne bwekiteeka ku sigiri kati nga Mukama buli lwakupimaapima bw'ati agamba ampulira afuuse ekireri olw'obutawulira ddoboozi lyange waliwo bye tukola ebitufuula ebirerya mu maaso ga Mukama naye bw'atutumira ekigambo ne tugolokoka ne tukomawo atuzza bujja atwambaza ekyambalo atwambaza ekitiibwa Mukama waffe yeebazibwe atusiiga eddagala ku maaso ne tulaba atwambaze olugoye ne tutaba bwerere abikka ku nsonyi zaffe ensonyi tuzirina eri Katonda eri abantu wandiba n'ekitiibwa naye eri Katonda nga waswala dda ku byokola byali takusuubira nti osobola obikola kati obikola waswala dda weeyambula dda nga bula omuntu bw'atambula obuswa obute mu bantu n'aswala kati ate ffe abamu woba tokyuse ebintu by'okola nga waswaladde eri Katonda oli bwereere naye ng'agamba nkuweerera amagezi gula gyendi komawo gyendi nze nina engoye ez'okwambala mbikke ku nsonyi zo nze nina eddagala ery'okusiiga ku maaso olengere gy'olaga oba oli awo ne gy'olaga tokyalabayo
weerowooza nti ndaba era nsomesa n'eggulu abantu okuliyingiramu naye nga naawe alisomesa byokola tebigenda kuyingiza bwakabaka bwa Katonda. Olunaku ly'ebitabo eriba bibikuddwa bwe biti nga bibikuddwa erinnya lyo nga balinoonya mu kitabo eky'obulamu nga teririiyo. Mukama yeebazibwe, erinnya lya Mukama lyebazibwe, nga weerowooza nti so nga erinnya lyo teririiyo. Mukama yeebazibwe, kale kwerongoosa kuzabujja ndagaano yaffe ne Katonda. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Katusabe. Katonda omulungi ow'ekisa, njagala kwebaza olw'ebigambo bino ebyokweza obujja. Ebigambo bino Mukama otutumira bannabbi, ogambye ntuma, Katonda atuma. Nkwebaza kubanga otutumidde. Mukama nkwebaza kubanga ontumidde ekigambo eky'okudda obujja, eky'okujja gy'oli, okwambazibwa engoye enjeru, eky'okunnyamba nimegenda na nsonyi zange, neme kwerowooza nti nyimiridde, neme kwerowooza nti byenkola byoyagala, naye nga ddala mu butuufu nava dda mu kwagalako onsaasire. N'omukazi ali eyo n'omusajja ali eyo bangi waliwo ebituwaludde Mukama, obugagga kitundutundu kw'ebyo ebitulimbye, era Bayibuli ekiyita ekifaananyi ky'obulimba. Ekyo kifaananyi ekyobulimba naye nga kituwalula kitutwala, bingi bituwaludde bitwongerayo Mukama. Tuvudde ku mazima, tuvudde ku kuwulira, tuvudde ku kwereeza okw'amazima ne twegunjizaawo ebyaffe, twekubidde amakubo, tugaanye okuddayo mu makubo ag'edda. Otukoowola n'ogamba bukomyewo, mubuuze olugendo olulungi, mubuuze amakubo ag'edda. Mukama ne tetukikoze, otusaasire tugolokoke okukola by'oyagala, otusaasire ekisa kyo kituwanirire, otusaasire Mukama bwe tuwulira eddoboozi lyo tulemenga okakanyaza emitima gyaffe mu kusunguwazibwa, naye tugondera eddoboozi, tudde mu kwagala kwa Mukama, tukyawa ekibi, tweyambula buli kizitowa, ebyo binjirize byegatta naffe. Tata bitulemeseza okutambula obulungi mu lugendo. Biwalula omutima, biwalula bituwala. Mukama tusaasire, mukwano tusaasire. Tata tuwe ekisa, tukiyita kituwanirire, tutambule naawe mu lugendo, twala obugayavu, abamu bunafu. Tata awamu tusibiddwa mu bintu ebyensi, bangi basibiddwa, naye okuyita mu kusaba kuno enjegere zikute. Osibiddwa mu malala, osibiddwa mu bujja, osibiddwa mu bukiruyi. Okirina bw'oyimira katuuti n'oweereza, olabanga atakirina, naye bw'ova katuuti obanga yeyambudde engoye ezibadde ezitukula n'oyambala ezekko. Abange Katonda akusisinkane, asinkane omuntu ow'omunda, akole ku kyambalo kyo mu linnya lya Yesu. Otukuzibwe olw'omusaayi gwa Yesu. Katonda atwambaza, Katonda atujjuza, atubikkako ne tutagenda na nsonyi zaffe mu linnya lya Yesu. Nsabye emirembe gya Katonda gibeere ku nnyumba yo, nsabye emirembe gya Katonda gibeere mu mutima gwo. Beera n'emirembe Katonda gy'agaba. Emirembe gy'atuwa ensi si gyetuwa, ensi ebyayo byakaseera, naye atuwa emirembe gy'olubeerera kutuusa ku bulamu buli obutagwawo. Weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale Yesu, weebale Katonda abeera omulamu emirembe gyonna. Weebale atunyweza, weebale atuwanirira. Omwoyo Omutukuvu nkwebaza kubanga otuwaniridde, otufuseeko amafuta, otuwa okusomoka, otuwa okweyongerayo, otukulembedde mu lugendo luno, era otutuukiriza mu linnya lye lisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Etuddamu ne tugamba nti amiina. Nkwagaliza ekiro ekirungi, Mukama akunkuumire, beera bulungi, akola obulungi obutayogerekeka mu linnya lya Yesu. Amiina. Kama